Basebo ne banyaba balabe abalungi abasomero TV gitwagala okubanyiza nateera essaawa zino wetwogerera tuli mu Bugum eri akalulu ka primaries NRM era nga wetwogerera essaawa zino waliwo abali mu kusangula amaziga ate waliwo n'abali mu kusagambiza ng'akimezezza okwenjala era mu mbeera eno yennyini wetwagala okuba nga tubatuusaako ebimu ku ebyo ebivudde mu kalulu kano olunaku olwaleero waliwo ekyo ekitabangawo ekituuseewo baminisita bana n'okweyongerayo akalulu kabamezze era kabakubidde ddala awo twagalira wennyini okubanga tubatuusaako embeera nga bwebadde era nga mu kiseera kino kyennyini e Bushenyi waliwo minisita owa general duties era nga ye mukyala Mary Carol Okurutu akubiddwa akalulu Anet Katusiime Mugisha amukubye akalulu era wetwogerera essaawa zino si wakulabikako mu kalulu akabona ak'ekitundu ky'e Bushenyi akabindabinda mu kiseera kino bwe tweyongerayo mpozi nateera Eshema municipality era tulabira ddala nti science minister Dr. Eroida Tumwesije akubiddwa akalulu eyaliko commissioner wa URA Ainebyona Dickson Kateshumbwa amukubye akalulu era wetwogerera essaawa zino naye gakaaba gakomba kubanga si wakulabikako mu kalulu kabona akabindabinda era ketwolekedde mu kiseera kino twongera okubatuusaako ate ebivudde mu mambuka ekkoboko minisita omuganzi gwe tumanyi obulungi Evelyn Anite naye kati essaawa zino bwe gaba masuuti alabika agajjeemu kubanga si wakulabikako mu kalulu bino byonna mbyogera sigamba nti si wakulabikako naye kyeŋŋamba nti embeera y'akalulu k'NRM aba akavuddemu okujjako ng'anaavuganya ku bwannamunigina kubanga naye era wetwogerera akubiddwa akalulu Dr. Charles Ayume era nga tamusinze bulungi naye mu kalulu kiri nti oli ne wakusinga kamu aba akuwangudde kubanga Dr. Charles Ayume afunye obululu 15,988 ate Evelyn Anite afunye obululu 4,917 era wetwogerera kaakano nti Anite Evelyn Minister owa investment mu kalulu akabindabinda akabona mu kitundu ky'Ekoboko si wakulabikako okujjako ng'akyusizza ekifo oba okusalawo okujja ku bwannamunigina bwe tweyongerayo ate nateera mu kitundu ky'Ekazo era mu kitundu ekya Western Uganda twagala okulaba nti ate minisita oyo w'okulondoola ebyenfuna saako n'enzirukanya y'emirimu ey'obwannannyini naye akubiddwa akalulu oluvannyuma lw'okuwangulwa omukyala gwe tuyise Jennifer Muhesi era wetwogerera nti minisita ono naye akola ku by'ensonga z'emirimu n'ebyenkulaakulana tagenda kulabika mu kalulu kiki kitegeeza abaminisita bano okuwangulwa mu kalulu okusingira ddala ng'akalulu bwe kabadde kubajjukira kabaddemu ebbugumu lingi ba incumbent tusuubira nti abeera n'enkizo mu kalulu era tuteebereza nti omuntu ng'oyo okumujja mu kalulu kubanga waliwo ba freshers nga Dr. Charles Ayumbe okujja minisita mu kalulu kintu kya nkizo nnyo bwe tulaba essaawa zino Jennifer Muhesi okujja minisita mu kalulu ekyo ekintu kya nkizo nnyo era twagala okulaba nti essaawa zino baminisita bano bwe kitaabe ki si baakulabikako ku kakonge ak'akalulu k'obubaka bwa paalamenti mu bifo ebyo bye babadde bakiikirira era tusuubira nti sina kyokka naye ate wabula biki ebirala bye njagala okutegeeza nti ababaka 33 mu kibiina kya NRM abo bayiseewo nga tebavuganyiziddwa era okusinziira ku chairman w'akakiiko k'ebyokulondesa mu NRM mukulu Dr. Tango Doi ategeeza n'agamba nti ababaka bano nti ebifo byabwe bya nkizo mu NRM muli minisita Kibuule omuli omumyuka wa speaker wa parliament Jacob Olanya omuli omukyalo wa Mawokota North Ameria Kyambadde abo bayiseemu nga tebavuganyiziddwa saako n'abalala kitegeeza ki eri akalulu akajja era kino kituufu nti ebigambo bya Dr. Tango Doi akulira akakiiko k'ebyokulonda mu NRM nti kituufu abantu bano bali mu bifo eby'enkizo era akalulu kaabwe ko kalangiriddwa dda oba tusuubira nti waliwo force okuva ku opposition egenda okubanga eremesa abantu bano okuwangaalira mu bifo ebyo wetwogerera essaawa zino bwe tutunulira Mawokota waliwo ebbugumu mu kalulu ako nti waliwo omuvubuka okuva mu kisinde kya People Power oyo mu kibiina kya People Power ekisinde kya mu kibiina kya NUP ekisinde kya People Power amanyikiddwa omuyimbi ow'erinnya Dr. Hildaman
oba guwandiise Kiyaga Hilda nti oyo ye ataddewo embeera yonna okulaba nga ajja minisita ow'ebyensuubula Amelia Kyambadde mu kifo ekyo. Ye abaffe ebbugumu lino erirabise mu kamyufu KNRM saako n'okubaawo nti wabaddewo bingi ebitasobola kubanga bibuusibwa amaaso kwe kusazibwamu okw'obululu oba okwongezebwawo okw'obululu obumu. Naddala tunuulira Mawogola North, Mawogola West, obululu bweyo bwo buyimiriziddwa ate tebuteereddwako kiseera. Naye abaffe kifaananyi ki kye tufuna mu kalulu kano era tusuubira nti tulinde ki mu kalulu k'abangi akakaddako. Naye njagala okusuubiza gwe omulabi wa Smile TV UG nti ffenga ku Smile TV buli kasonda konna awanaabeera eggulire naddala eryo erikutte ejjembe tujja kutuukayo ate tubikuleetere ku mmeeza okusingira ddala mu bannayuganda abawangalira emitala w'amayanja, bannayuganda mmwe abatasobola kwetuusaako mbeera ya kunoonya bintu bino nga bwe biri, ffe tujja bikuleetera awo ku mmeeza mu ofiisi yo omulimu gwo wonna wooli ku piki yo w'okolera kasobeera ne ka smartphone tujja kuba tukutuusaako amawulire gano. Era twagala okubasuubiza nti byonna ebibadde mu kalulu tubirina era tujja kwongera okubibalambululira gye tugenda mu maaso. Mwebale nnyo, mwebale ddala. Mpozi nga sinnaba kumaliriza mu butongole, njagala okubasaba mwenna abantu baffe abalungi ababeera ku Smile TV UG mwongere okusigala ku mukutu guno. Message tugiraba, abantu mweyongedde okusubscribing, ekyo kikulu, era mwongerere ddala okwongera ennyo ewanga mu bulijjo weekuumire mu okumanya kulungi, era omuntu yenna amanyi tabuusibwabuusibwa. Mwebale nnyo, mwebalire ddala okwekuumira